Tamale mirundi mu ddwaliro embeera mbi abasawo bakakasizza omukulu Tamale mirundi mulwadde ebyaddala. Ate ye kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi akomyewo ku butaka era ayogedde byonna ebyaliwo. Ate okwekalakasa mu kibuga ng'abantu bamaakinga ogenda ku Parliament okulaga obutali bumativu bwabwe nakwo kukutte wansi ne waggulu. Ago n'amalala genkuleetedde wano ku Jika Media. Nyamba buyambi olekenge video eno, subscribinga ku channel eno, ate tubeere nga munnange tukutuusaako amawulire ag'enjawulo nga tukukuumira mu kumanya. Tereeva amawulire tugatandise n'omukulu Tamale mirundi era nga wetwogerera essaawa eno omukulu Tamale mirundi kigambibwa nti ali mu ddwaliro era ng'amazeeyo wiiki ewerera ddala ennamba n'okusoba. Omukulu ono ali mu ICU era nga embeera ye si nnungi. Abantu ab'enjawulo nga mwe muli mutabani we Tamale mirundi Junior bavayo ne basaba abantu babeere nga basabira omwami Tamale mirundi. Ne Kasuku gwe mumanyi obulungi oyo munnamawulire naye yavayo ku Twitter n'ategeeza nti omukulu Tamale mirundi tubeere nga tumuteeka mu ssaala kuba embeera erabika nga bambi si nnungi wadde yadde n'akatono. N'olunaku olw'eggulo omusumba Bujingo naye yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu Tamale mirundi tubeere nga tumuteeka ate mwattu mu ssaala kubanga embeera ye yeeraliikiriza, embeera ye emalamu amaanyi ng'obulwadde bwamussa ku ndiri era twongere okumusabira. Kale nkusaba olabe kano akatambi n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Mpozi ate njagala okubawaayo omulalo w'okusabira ate bw'oba olina akasimu ke omukubireko. Omukulu Tamale mirundi, omukulu Tamale mirundi mulwadde ebyaddala, mulwadde. Njogeddeko n'abantu be ng'ali mu ICU ekisubi, njogeddeko n'abantu be ng'ali mu ICU ekisubi ng'embeera si nnungi. So buli awulidde saba essaala mukulu Tamale mirundi asimatuke. Ate mu Uganda mukimanyi essaala yetukolera. Abasawo bajjanjaba ne bajjanjabira ku maanyi g'essaala. So mukulu Tamale mirundi mulwadde ebyaddala. Njogeddeko n'abaana be, nze ng'omuntu njogera naye bulijjo era abaana be bonna bakimanyi nti nabo baana bange. So tubadde tumujjanjaba ng'ali waka naye kati kitanda ate ICU naye Katonda talina waatajja muntu. Abantu bangi ababadde mu ICU balamu ne Mukama n'abongerera ddala emyaka. Ate nga nange mu nnyumba era tulinamu omulwadde era naye abadde mu ICU. Nyazaala wange Mama Imelda anzalira Susan Makula naye abadde mu ICU naye kati ate ye nkeddeyo ng'ali bulungi era ng'ayogera nga tunyumya bulungi. So twebaza Katonda nti akola. So mutusabire ffenna tukirize Katonda akole ebikulu. Kale muyimuse emikono tusabire abalwadde. Waliwo n'ababo besitegedde essaala tugisaba in general ng'egenda ku balwadde bonna. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya ago n'erya Mukama waffe Yesu. Butereevu okyali ku mukutu ogwa Jika Media. Embeera bwetyo bweri. Omusumba Bujingo ndooza mmwewuliriddeko ng'atubuulira embeera nga bweri mu ddwaliro Tamale mirundi gy'ali nti si nnungi, si ya mulembe era teyeeyagaza era ng'asaba mumuteeke mu ssaala era naye butereevu ndooza mulabyeko amusabidde era n'amuweereza essaala ng'asaba Katonda akole ki? Ng'asaba Katonda amusuuse asobole okufulumayo mu ddwaliro eyo gy'ali ng'ali bulungi, ng'ateredde bulungi, nga talina buzibu bwonna. Kale katusabe Katonda abeere ng'ate ayanukula essaala zaffe omukulu asobole okuvaayo nga mulamu bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala, ye kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi we twogerera kati kwali ku butaka yakomyewo olunaku lwabadde lwaggulo
awo abantu ne balyoka baffa essanyu nga bamaze ate okulaba nga balaba ku Mutanda nga mwali mu nnyumba ng'akomyewo okulamula Obuganda. Kabaka ono yali yagenda Namibia okubeera ng'ate munnange afuna obujjanjabi obw'enjawulo era ng'abadde amaliddeyoko ebbanga ddala eriwerera ddala eyaleetera ne bannayuganda okutandika okwogera ebisongovu, okutandika okugamba nti kabaka waffe yalagawa, kabaka waffe tabanga yawambibwa, kabaka waffe tabanga yafuna obuzibu. Era ejjo lyabadde essanyu kwabadde kujaganya ng'abantu balabye kabaka waabwe ng'akomyewo ku butaka. Okusinziira nno Katami nga bw'okalaba, kabaka alabika bulungi okusinziira nga bwe yali alabika emabega wali, kabaka alabika bulungi. Kabaka gye yali yagenda eno okufuna obujjanjabi butuufu bandiba nga bamujjanjabye bulungi. Kabaka anyirira essaawa eno alabika bulungi, olabira ddala nga kati ali mu mbeera eyeegombesa, ali mu mbeera eyeeyagaza. So ffe katusabe Katonda ayongere okubeera ng'ate munnange ng'amukuuma Omutanda. Kankulage kano akavidiyo ate n'oluvannyuma tukomewo tubeere nga tweyongera maaso n'amawulire. Tukyagalina mangi, gwe ky'oba okola like nga vidiyo, subscribinga, endowooza osobola oginteera mu comment section. Butereevu oyo nno ye kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi yakomyewo ku butaka atabeere nga munnange alamula Obuganda. Kakati nno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 era nga luno olunaku mulindwa bulijjo abaana lwe balangirira ku social media tibagenda kubaayo n'okwekalakaasa okw'emirembe nga bamaakinga nga bagenda ku Parliament nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nguzi eyitiridde mu ggwanga, ku misolo egiyitiridde obungi ku bintu ebitundibwa mu ggwanga nga baagala olaga obutali bumativu bwabwe era nga bagambye bagenda kumaakinga nga bagenda ku Parliament babeere nga bakola okwekalakaasa naye okuli peaceful. Abantu ab'enjawulo nno bavuddeyo ne babeera nga bategeeza nti bo kuno okwekalakaasa tebajja kulabikiramu. Mwambale empale za jini, mwambale ebikooti, mwambale element, kibooka egenda okunyookako. Katonda akola abantu abebeewuunyo. Like mutulwanire baddiya, mutulwanirire, mulwanirire abaana baffe, mulwanirire abazzukulu, twagala Uganda empya. Naye kati nze wano wendi mu Uganda empya mugenda kuntwalanga mu nkulula, nze ndi mukululo, sirina kyengattako era sirina kyennyongerako era temulina kyemufiirwa. Nze nga maama jjo na pulezidenti w'abatiitiizi mbaagala era sirina buzibu nga bwe nabagambye, sirina political party wabula ekinnuma ogenda kuva ewaka bulungi nnyo. Nsaba Mukama akuzzeeyo bulungi. Munnanga abagenda otufiirira olw'eggwanga, yes, nze okufa kwenjagala. I feel dead. Siri Uganda. Era nammwe mwenna abawagira pulezidenti waffe Kyagulanyi mujje Uganda enkya mugende ku the walk. Me have seen blood. Kitegeera. I've seen blood. Really God creates miracle people. Katonda akola abantu abebeewuunyo. Like mutulwanire baddiya, mutulwanirire, mulwanirire abaana baffe, mulwanirire abazzukulu, twagala Uganda empya. Naye kati nze wano wendi mu Uganda empya
mugenda kuntwalanga munkulula nze ndi mukululo sirina kyengattako era sirina kyenyongerako era temulina kyemufiirwa kintu kimu kyenjagala obajjukiza nti muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni yajja n'ekigambo kimu twateera ebundu twafuna obwegerero era nga gwagenda okufa olunaku lw'enkya RIP ogenda tululumya people mugenda tulumya emitima mutegeera baddiya nze natidde dda kubanga nakirabako wali ku Wilson Road ng'omukazi ng'okugulu bakukutudde nga actually tekwalina ng'akutuseemu ekiwato so munnuma baddarling si mu bubi amagezi gange kyegampeereza munnange nze siriyanga ku ssente ya Museveni sente ze nalya zaali za Ministry of Health ate nabakolera akalango mu COVID tebandiisangako munnange bamanyi ndi wa people power ate nammwe people power muba muli eyo nga mugamba ndi wa muzeeyi nze nve ku Kyagulanyi nze Kyagulanyi mwagala nnyo Bobi Wine mwagala nnyo era muwagira naye nze support yange teri mu action ya mumwa mpogganira eno ku media when it comes to action nina akatengo zembabuulira nina akatengo waliwo n'okufa kwoba weeyitidde ng'oluusi okufa tetuganye eddiini egamba nti okufa omala ennaku ana ng'ofudde naye okufa okulwanyisaako premature death sirwadde labbana ya Allah nkusaba ompe enkomerero ennungi sirwadde sigongobadde sigudde kabenje wabula nengenda nennono okufa bamikwano mutulwanirire nze mbaagala Kyagulanyi mwagalire eno ku social media wendi okusunda omumwa era bw'oba onjagaza emirembe kwata ku Kyagulanyi naye ebintu webijjamu ebyo rest in peace baganda bange RIP oyo nno ye Maama Jonah Bad Black ng'atugamba nti ye yatidde dda era mmwe abagenda okwekalakaasa mugende mwekalakaase ajja bawagira ng'asinziira ku ssemu ye ng'abalaba ku TikTok abalaba ku YouTube kwegamba ye tabiriimu era ye talina political party gyakola ki gyagwamu bino tibimukwatako mugende mulwanirira abaana be n'abazzukulu oyo ye Maama Jonah kansubire mumwewuliriddeko yali mu mbeera ey'okutya yalaga yatidde dda era tasobola kulabika nga ate munnange nga abyenyigira musi yeyeka waliwo n'abeeteeseteese olunaku olwaleero okubeera nga ate munnange ekintu bakikwasaganyiza ddala ekyokwekalakaasa era abamu bagambye nti singa poliisi egezaako biteekamu amaanyi manyi eby'e Uganda poliisi etera oteekamu amaanyi singa poliisi egezaako biteekamu amaanyi nabo bagenda biteekamu amaanyi babeere violent kankulage kano ka video kerabireko n'oluvannyuma tweyongere maaso nagambye amawulire tulina mangi nnyo wano ku Jika Media likinga video subscribinga olunaku olw'enkya ng'abavubuka tujja gye muli mu mirembe tujja gye muli mu mirembe tetuzze nga tuli emabega w'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna tuyimiridde nga bannayuganda abanyigirizibwa omusolo gwe tuwaayo tetulaba we gutugasa kino tekiyimiridde ku mawanga tobolaba abasumaali abanyankole abanyarwanda bonna weebali tugenda kujja mu mirembe poliisi ya Uganda kasita mugeze okwegatta n'abamenyi b'amateeka ba Museveni abatwalira amateeka mu ngalo tubakakasa ng'abavubuka banyini ggwanga lyaffe tugenda kwewaayo tugenda kumenya amateeka senga muba mumenya amateeka tugenda kutambula nga tujja gye muli nga tugezaako okwagala okumanya omusolo gwe tuwa gutugasa omusolo gwe tuwanga abavubuka gutuyamba oyo nno ye mukulu Sami owa Mighty Family
ng'awaga nti essaawa yonna beeteefuteefu okubeera nga bamaakinga ogenda wali ku paalamenti okulaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera y'emisolo, ku mbeera ey'okubeera nga kulembeze bayitiriza okubeera nga ate munnange balya enguzi. Teweerabira nno pulezidenti yavaayo n'abawooninga nti bonna abaagala okubeera nga bataataaganya eddembe ly'abantu bajja kubakolako ng'etteeka bwe likola ki era tebeetantala. Ne poliisi yennyini yavaayo n'ebeera ng'ewooninga bano, wabula ne bano nabo balaga nti si baakuzikiza, si baakuva ku mulamwa era olunaku olwaleero balaga nti ekintu bakirimu nnyo, tewali kigenda kubalemesa, bagenda kubeera nga ate munnange bakola ensasage. Katulinde tulabe byonna gye binaggweera ffe wano ku Jika Media weetuli okubeera nga tukutuusaako byonna nga bigenda okubeera nga ate munnange nga bitambula. Gwe ky'oba okola weekumire bwekumizi ku mukutu, likinga, subscribe nga tubeere nga ate ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Nyongera okujjukiza ky'obadde ku Jika Media era nga gwe wena tunaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Teweerala kutandika on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onawona tokaskipinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batulabira eweeru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira n'awaka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire bwekumizi ku mukutu, likinga, commentinga, subscribinga, tujja beera nga ate amawulire gonna ageesigika tugakutuusaako wano. Bw'o subscribinga ku Jika Media kimanye tyobeera weekuumidde mu kumanya butereevu. Kale mubeere bulungi, akuma atakumira mpeera, mweraba.